You see, ekitawanya Besigye ne banne mu Ruzungu tukiyita superiority complex. Bo Besigye ne banne engeri Kyagulanyi gye yajjamu n'olwaleero bamuyita baby mu byobufuzi. Mwe mumuyita omwana. Mumuyita omwana mu byobufuzi. Nze sifaayo. Mumujoge nze sifaayo. Kubanga nkimanyi nti teri muntu ku nsi kuno yali afuuse w'amaanyi nga tasoose kujogebwa. Bonna bwe batera okuba. Lwaki Besigye ataddewo ekisinde kino? Ekisooka, state oba ekyo tuyita deep state kintu kigazi. State esobola kukozesa mu ngeri bbiri. Directly or indirectly. And I know. Manye kikomezaawo Besigye. Now Kyagulanyi ebyobufuzi byabazanye bye bibanyabonyeza abana byabufuzi. Both government ne opposition y'ekicupule ya Besigye. Kati yo Besigye alowooza nti Kyagulanyi abeere ku street. Katojja kurura bajja kutandika obubadi ne Besigye. Nti Besigye bamusibidde awaka nti abatoloseeko nti wuyo mu Kampala nti wuyo mu wino. I am telling you Besigye, this time you will be stoned. Besigye yeerimbye ng'agamba nti ye kati agenzeko wabbali katono ne balowooza nti banaagenda namuli ati bagenze naani ne Kyagulanyi. Nkulayirira n'obwabeera Kyagulanyi Tajja genda ku luno n'akolamu ensobi ne balaba nga yekulubeesa ku Museveni. Eyo gurupe muvaako nesigala makati ng'erinze asobola kugisomosa omuga. Bananga mujja kunsonyiwa nayagadde mu ndabeko bulabi. Kati ngenda kwogera kubanga abantu bangi bansabye ku kintu ekigurupu kino Besigye ekyatonzeeko. Kifront. Red card. You see, ekitawanya Besigye ne banne mu Ruzungu tukiyita superiority complex. Bo Besigye ne banne engeri Kyagulanyi gye yajjamu n'olwaleero bamuyita baby mu byobufuzi. Wabula gwe bayita baby, Yesu yali akyali baby. Naye abantu abagezi mu kiseera ekyo badetectinga baby ntono baby wanjawulo mu babebi bane. Obwana Yesu bwe yalimu. In fact abantu abasinga obungi mu kiseera ekyo abagezi nga Yesu tanaweza myaka 10 bali bategedde ntono omwana wanjawulo mu banne. Sina kindi onu alimu ekintu ekirala. Ekyokubiri, Katonda yalina bannabbi bangi mu biseera ebyo. Naye kimanyi nti Katonda yakozesa bannabbi babiri boka okuwangula ensi mu byeddiini. Abannabbi ababiri ntaddemu kubanga n'abasiraamu batuwuliriza. Nabbi owokubiri ntaddemu Muhammadi asooka ye Yesu. Twalina bannabbi bangi ne abo Katonda be yakozesa. Mu byobufuzi wamerukamu omuntu ogwo omuyeka nafuuka ensonga. Mwe mumuyita omwana. Mumuyita omwana mu byobufuzi. Nze sifaayo. Mumujoge nze sifaayo. Kubanga nkimanyi nti teri muntu ku nsi kuno yali afuuse w'amaanyi nga tasoose kujogebwa. Bonna bwe batera okuba. Tasoose kujogebwa, tasoose kunyoomebwa. Naawe ekinyusi kye mbaleetera kino. Lwaki Besigye ataddewo ekisinde kino? Ekisooka, state oba ekyo tuyita deep state kintu kigazi. State esobola kukozesa mu ngeri bbiri. Directly or indirectly. Obanga eyinza kukozesa ng'omanyi obanga tomanyi. Besigye mbalayirira n'ekisinde kye
we tunatukira mu 2026 Besigye ayagala kora kamubaka mu byobufuzi nga state ye sponsoring ekisinde ekyo I can bet nga state ye sponsoring ekisinde kya Besigye. That's your personal assumption or yes. personal opinion? Yes. And I know. Hey. Manyi kikomezaawo Besigye. You see, ekirala abantu bewaffe bayingira mu mentality ngamba westerners bayingira mu mentality obendowooza enkyamu eri abalango n'abacoliji babeeranga nayo n'abantu b'engulu okutwalira awamu bo nga balowooza nti be balina okufuga eggwanga lino boka. They never thought about somebody else, not at all, oba any other region. Kakati abantu bewaffe ebo balowooza nti bw'ataba Museveni abeera Mbabazi, bw'atabeera Mbabazi abeera Besigye. Stupid. Enugwanga mwalijawa. Mwalijawa, you tell me. Mwalijawa. Nti mwe mulina okufuga mpaka. I am one of you. Nze mbabuuza kati mumbulire. In fact waliwo omwana omu twasoma mu secondary. Yankubira esimu n'esimu ye nagideleting. Mukwano gwange ngamba byarugaba ni wagira Kyagulanyi namuvuma. Ebigambo bye namuvuma bingi sobora kubyogera kazindaro kana. Ni mwama todanga muno kunkubira esimu. Nga yarowooza nti nze ndina kuwagira Museveni. Eva. Wamwagira n'ekigwa. Ni kigwa nabwo kitali wedde mumbulire nze ne Museveni twagatibwawa. That you should remain close. Nti ndina kumubeerako mpaka. Ani yatugata. Oraba n'omukyalo omugato olubusi mwawukana nibigwa ate byebufuzi. So westerners I am warning you. I am a part of you. I am one of you. That mentality must stop. Enugwanga ly'abana Uganda. Siri abanyankore, siri abakiga, siri abanyarwanda, siri abafumbira, siri abatoro, siri abanyoro. Ly'abana Uganda fena. Fena tulinamu omugabo. Tulinga omupewe that rolling ball. Yes, tulinamu omugabo. Now, ekirese Besigye kati government I am telling you deep state yeri mabega w'ekintu kino. Weewaawo ngabwe nabagambye bakoze ensobi n'ensobi baremye okukora. What a coincidence nga Besigye akomyewo n'omusango gwa treason we mugumujiddeko. Wamma. Owulira? Kati twagala mutubure n'okutubuulira nga Besigye yeerayiza ne muteeka omusango gwa treason n'agamba nti nze neerayiza kati tukitegedde lwaki timwamuvunaana. Mukyadde mu kutulimba? Ekinkomezaawo banange nga ndi mu bulwadde buno. I have seen Nup is under attack. Kyagulanyi is under attack. Kyekinkomezaawo. In fact, nga Katonda nkyasa nja kusaranga amagezi nve mu ddwaliro olunaku at least lumu mu wiiki njogereyo akagambo. Amina. Ekigenda kunjogeza akagambo ndabye Nup ne Kyagulanyi bali under attack. Wabula nasimye abantu ba MPs ba Nup bwe babeera mu debate eno. You see, waliwo mu byobufuzi wali kintu kye tuyita contempt card. Osobola kwogera ninkusirikira n'okola ebyokola ninkusirikira. It is allowed. Nup aba MPs bakoze boogeza diplomacy. Babalese baagala kussa Besigye ne banaakasiriso. Babagamba nti ffe tulwanyisa enjovu buli muntu alina waakwata kwatewo. Owulira mu byobufuzi bwe tukola. In fact President Museveni ng'ali mu nsi Kayiira yagamba Museveni bajje barumbe Kampala amangu. Museveni yagana nti genda ogirumbe bw'onaakwata nange nja kujja. Kayiira najja n'akuba mu lubiri n'akuba baali bamutiddewo Kayiira kuva olwo Kayiira amagye ge gaasasikiranga nga babakubye baagala kubamalawo. Now Besigye ekimukomezaawo ekisooka
kurwanyisa nupu ne Kyagulanyi. FDC n'olwaleero tematiranga nti Kyagulanyi ne nupu ye bajja bamazeeko. It was a surprise attack Kyagulanyi gye yakola. Bwabera mukyala yagenda okufumbirwa naye ekye neebuuza olaba ensubi ze bakole zitaliimu. Besigye bw'oba ng'ofu Besigye yayise kababa abakyala abayise ne bafumbirwa ewa Besigye. Naye abakyala bonna be yayise kumbi tibalina n'abaana. Abo banaazaala. Omukyala talina n'abaana azaala. Oyita Bukyamuzi, oyita Mukaaku, oyita Mabike, oyita Sima. Bali menopause. Mu Luzungu tugamba dead on arrival. Besigye kyaliko. Dead on arrival. Kifu. Wabula. Besigye yali n'omuze mu biwe ne FDC balowooza nti Kyagulanyi. Okimanyi nti baali batadde Kyagulanyi ku nninga nti naye yeerayize Besigye nga bwe yeerayiza. Nitubakuba tugamba nti tikakutanda ne weerayiza. Ate weerayiziza oboli president yeerayiza. Balina omulayiza. Balina kukulayiza ne bakuwa ekyo tuyita instruments of power. Kyagulanyi ekyo kye yabakuba ekisambo. Ekyokubiri n'abagamba nti mu nsi muno mulimu ebyokulwanyisa bingi. Naye teri ekyokulwanyisa ekisinga okusirika. Contempt card. Kyagulanyi akalulu bwe kaggwawo bo balowooza mu gavumenti n'aba FDC tujja kubeera mu running battles ku streets. Nga Besigye eringo be yakola. Nga ennyanya z'abantu baziyuwa. Nga emmere y'abantu bagirya mu butale. Nga naye ateekako tuwaaka yabasakasiriso. Naraba omunabyabufuzi omu nga Mujiga ng'agamba nti Kyagulanyi ali contented ne byafuna nti namulabye ng'akute n'akatimba nga bajjukira eby'embaga ye. Wulira. Kyagulanyi okubeera munabyabufuzi takyali muntu. Tasobola kugenda mu mbaga. Tabatize omwana bw'aba tabatiza mwana. Tagende mu kiriziya mu kanisa kusaba. Is like any other person. Now Kyagulanyi by'obufuzi byabazanye bye bibanyabonyeza abanabyabufuzi. Both government ne opposition y'ekicupule ya Besigye. Kati yo Besigye alowooza nti Kyagulanyi abeere ku street. Katojja kurura bajja kutandika obubadi ne Besigye. Nti Besigye bamusibidde awaka nti abatoroseeko nti wuyo mu Kampala nti wuyo mu wino. I am telling you Besigye, this time you will be stoned by the very people abogamba nti bakuliko. Aba bantu mu Kampala Besigye nga tibaku I can bet Besigye bajja kukuba amayinja. Bajja kukuba amayinja. Kamu back ejo yagala kukola kati yo government ekyeriko. Government tolowooza nti timuli mu bagezi. Ye government ekyeriko egamba nti batestinga Amuriat. Ne bareba enkola gye yakolamu ne bareba abantu nga bamugaanidde ddala. Kati bo balowooza nti Besigye asobola kudisorganizinga Kyagulanyi ne nuupu ye. Kambawo kyokulabirako. Besigye ebyobufuzi byazanya azanye kye tuyita political suicide. Olaba Democratic Party. Ekibiina kiyitibwa Democratic Party kyali ky'amaanyi. Kidipi. Ne DP kumpi egenda kuggwawo lwa mputu z'abakulembeze ba DP. Kiki kyentegeeza? Abannayuganda formation zaabwe zeeyawula dda. Omunnayuganda manye enjuyi bbiri mu Uganda muno. Olufuzi olunyigiriza lwe rufuga n'oludda olunyigirizibwa. Enjuyi bbiri. Abannayuganda ebyobufuzi byabwe biringa eby'Abamerika. Amerika bamanyi Democrats ne Congress na Congressmen. Teri kirala. Abirala gye biri naye bitawanira bwereere. Okitegedde kyenkuleetedde. Now emputu z'abakulembeze ba Democratic Party baalemwa kulengera abantu ababulijjo kye bamala dda okulengera. Ngonga bategedde nti enjuyi zino bbiri olutunyigiriza n'olunyigirizibwa. Abantu ababulijjo baasalawo ne bagamba nti flag bearer wa opposition ajja kubeera nga Besigye.
Besigye gora boya abantu bamwesiga emyaka 20 nibamuha obwesige nibamuha buli kimu esente zaabwe obwongo bwabwe buli kimu nibakimuwa eyo group ya mutawana yerimu opposition terina na nyiniyo Besigye yerimbye ngagamba nti ye kati agenze ko wa Barikaton nibaroza ntade banagenda namuli ati bagenze nani ne Kyagulanyi nkurayirira nubwo abera Kyagulanyi tajagenda kuruno nakora mwensobe nibare bangaye kurubesa ku Museveni eyo groupe muvako nesigara makatinga erinze asobora kugisomosomoga orwalero Democratic Party yaremwa kulabecho abantu nibagivako katonegwerewo dara in fact DP ejja kugwerawo dara kubanga abantu kati bakawo abantu bakowo abantu baraba enyigiriza government eno je banyigirizamu baga orwalero furaga bera wa opposition ye Kyagulanyi kirizo bagana Besigye twageza ko mu 2016 okutekaho cyo twita third force. Yes, third force. We feel I was nari makati wacho nindabanga turemererwa. Besigye yagara kugamba ntalete third force tikisoboka kizibu. Echo kubiri FDC ejja kugwawo nga DP. Hey. Kama Katande Besigye akomewo mu 2016. Tajja kulabika. Oraba abantu kibagenda kukora FDC. In fact na kano kankabajukize. Kyagulanyi nga tumaze akaruru. Kyagulanyi bali bamusibida waka. Nga tugenda kuronda obwa meya. Yasindika message ku mukutuko gwa Facebook. Omwaba alina yenze. Alina Kyagulanyi. Nasindika obubaka. Ngagamba nti banango ku bwa meya muwe nabira. Twayogera bigambo bingi nibugamba sobora kulya mu Kyagulanyi orukwe. Njya kutwara message ejayogerede mukomera waka. Ntagamba karuru mukawe nabira. Abantu banji bagana kutuliriza. Naye Kyagulanyi yategeeza mu kiseera ekyo mu kirinde. Kati Lukwago yegase ne Besigye. Barwanyisani Kyagulanyi. You see, you people, I am a realist. I'm not an idealist. Nze nkubulira kyenda ba. Siteno. Lukwago yegase ne Besigye barwanyise Kyagulanyi. Teri kirala tebabalimba. Ate waliwo n'ekirala. Ne security ne bitongole bya security nabyo mu gwanga mu. Biri political. Nnyo. Abamu bagezi. Okimanyi nti tia gasi ebadibiride tibanago bagikuba kati. Adag. In the process kuba tia gasi menti bafuna allowances. Tia gasi badde byevunze. Bwe baleta Besigye bwanatandika okwagala okukora rallies mu ku City Square Rudawa eyo tia gasi abasibe bajasi eyo se allowance yabajasi kyenyini ekyo kati baba bakiwagerawo bati wakiwagira balina okiwagira bafunamu kase ebyo byembalengeza Besigye ne banno muganye kumanya nti Kyagulanyi yabayitako mbawade kyokulabirako kya Yesu yali mwana muto n'abantu abagezi ne badetectinga ntono mwana mugezi nnyo era wanjayiro mubane mu kiseera ekyo mwalimu namwe abajega batakitegeera bakitegeera oluvannyuma nga Yesu yaddayo dda naye ffe weetuli kati Besigye leka kututakula Besigye twamaze dda okuyiya ennyimba zaffe songs of revolution ennyimba z'obuwanguzi tuliyambala engule oyagala kututabulira kwaya Besigye ekirala wali ekimutamanyimu abantu ababulijjo Besigye tasobola kuteerera nga FDC ekyaliwo ekyalindamu erimu amuli ati ateekwa kusala magezi Besigye aliwuumula nga FDC agitadde ku ttaka
You see ebintu bino byenjogera abantu abamu kati aba FDC bagenda kunvuma bakole ki. Nanti you are realist. Besigye ino gwe muraba alinga Museveni mu byobufuzi. Museveni NRM eno nga tanagiteeka kutaka tajja kuva ku nsi. In fact mu byobufuzi President Museveni kakuru Besigye kato. Balongo balina emitima egitagambika. Besigye bw'atabeerawo FDC agamba nti teriiwo ebeera yiye. Museveni nga tali nga si ye chairman wa NRM, eyo si NRM. Kyovora buli ayogera ku kya chairman akuta. Besigye bw'okyogera ku akuta. Buuza Mugisha muntu bino byenjogera. Mukwano gwange Mugisha muntu. Kati Besigye ye ne President Museveni balowooza nti enugwa nti Museveni atusiikira eno nga atufuga mu government ya wakati nti Besigye atusiikira eno mu opposition. Who are you? Twamaze da kubategeera tujja kufafagana namwe. Tujja kufafagana namwe tikisoboka. Owaffe tulinayo olugero olugamba nti ibaale liwaleebire tiryitafuka. Kitegeeza when you are digging and you see a stone in advance, then your hole cannot be spoiled by the same stone. Ogiteeka mu wabbali ejjinja n'olijjawo n'oddamu n'olima. Twamaze da kutegeera ejjinja liri mu opposition n'ejjinja liri mu central government. Amayinja gali ago abiri. Ejjinja limuli Museveni, ejjinja limuli Besigye. Mwebuzabuza ni mudyeno nga muzanyo obubadde. Twamaze da kubategeera. Absolutely. Twamaze da kubategeera. Ekirese Besigye teri kirala okulwanyisa NUP, okulwanyisa Kyagulanyi. Teri kirala. Abatuwuliriza kakati muraba mazago kati edobozi mpulira ligenda. Naye nga bwe n'abasuubiza nja komanga at least omulundi ogumu mu wiiki. Amagulu oluusi ge gagaana nimbula agatambula. Naye ndowooza kati ntudde nnyo mpulira obulumi obutagambika. Munsabire badokita bakola ekisoboka bwe kinaabeera mu operation kati olwaleero bangambye ngende nkebeze tesitemu nguri bagamba nti tekwatagane byangongo nteyinza kubaireta omugongo kunduma nnyo. Tesitemu bansindise Mengo ya 1.2 million tesitemu. You see n'ekizibu kye tulina mu ggwanga basooka abamu bakora baraba omulwadde ate ne bamulabamu omugano. Kizibu kye tulina mu ggwanga. Dokita n'akulaba n'amanya nti ndinono kumukolerako akasente. So munsabire kankomaawo njogedde nnyo obulumu bungi naye nsooka ng'amaliriza neebaza abantu mu diaspora. In fact n'okundeeta bye bandeese bangumiza nnyo. Nimanya nti lazima ndina abantu abanfaako. Ekyokubiri nintendereza n'omukutu gwa flashlight. Kaye omundabire ne Jakana mugambe nti Jaja Nupu yakomyewo nampitako buyisi naddayo. Naye Katonda nga ye mubeezi waffe nja komangawo. Okay, mukulu byarugaba ku kino nze omanyi nga tufunye chance eri mikwano gyaffe no mu Uganda awamu ne Bulaya mwonna. Nze eno program egenda kubanga era byonna olwaleero. Enamba ya mukulu byarugaba era nja kuddamu okugisoma 0772915165. Sinawulira muntu acomplaining agamba nti gwe lwaki otusabiza nedda tetusaba sente. Ekyasinza okungumya mikwano gyaffe bangambwe bati bw'oba weewaddeyo mu bulumi n'ojja n'oweereza ensi yo. Ebigambo byogera babyetaaga. Kaakati naffe tumwetaaga tutya kindly ate test ate banagamba test ey'okubiri. Let us assume zigenda kuba test 2.
mundoza yange ng'omuntu saagala kumalamu abantu amaanyi. You see, Rogers, abantu banyambye nnyo. Oluusi waliwo wentuuka n'okutya nintya. Ningamba aba bantu sigenda kubatama. Kubanga this prolonged pain. You see, a man like me shrinking to bones. So oluusi enyamba gye banyambyemu waliwo wentuuka ningamba nti oluusi kansirike. Tetujja kusirika management yaffe tetujja kusirika kuba abatusinga batugamba nti no bw'oyogera obazzaamu essuubi mu nsi yaabwe. Naye mbeebaza abantu bamu diaspora. Mbeebaza. Nze nja basaba eno 1.2 kindly nga programu eno tenaba kuggwa olwaleero sente ezo. Okay. Yenna asobera owa $2 owa $10 owa $5 owa $0.5 n'abannayuganda ab'ebitana bibiri. Nze mbasaba ku lwange abantu bange bareke. Sijja kubaleka. Abantu bange bareke. In fact bamanyi n'ekyokukola. I'm telling you. Teri gwe naali nsabyeko yadde n'ekikumi. But these people have donated tremendously towards my illness. I thank God for that. Era Katonda nze nkyamwebaza era sijja kusirika nja sigala nga njogera. Era onebalize Jakana ne Kaye. Jakana Sulaiman. Jakana Sulaiman ne Kaye. Nabo mbadde mbalaba nga bakuba omulanga. Yes. Tuli wamu mu lutalo. Kyale badde nga si kya bwenkanya okundekerera. Gwe n'obwensi kwebaza gwe wafuuka muganda. Nze kunebaza twebaza twogera tulabagana tukola buli kimu. Twena nakunebaza kujja ko tulina okubaza Mukama. Singa tabadde gwe naalize ku mukutu guno. Nga nagatambula sigalina. Olaba bwe maraga situka wano. Oyinza n'okugwa. Nsooka kukwata ku muntu. Amaguru gano omugongo naali simanyi omugongo ge maguru. Gari munga amasanyalazi nigasooka ninkwata awantu. Then naye ekibadde ekisinga okwagala kunzita okubulwa appetite nga sirya. Obulumi nga bungi. Naye kati akatonda anywako emmere yako kati obulamu ntandise kufuna obulamu. Amen. Ntandise okufuna obulamu n'okusingira ddala eddoboozi lyali lyafa. Abamu badde bankubira ono yebyarugaba nti yenze ng'eddoboozi. Wala yakukubira nambuuza enamba gy'otadde si ya mikolo bya Rugaba. Oli omusajja tumanyi eddoboozi lye ne mbagamba please kindly yoyo. Era ebiseera ebyo nabadde ntandise okubagamba in case simi bweba teriiko they can contact me direct. Naye ng'atumaliriza obulumi bubiri bwe bubadde bugenda kunzita. Obulumi bw'obulwadde bwange n'obulumi bw'obutabeera ku mpewo. Nga muli mpulira ekintu nga mpulira omuntu ayogera nga mba yiyo no naali muzeemu. Yiyo n'atayogera kino n'atayogera nga muli mpulira ekintu ekyo kinzita. Kati kiki nakugambye olwaleero ngenda kwebaka bulungi. Ngenda kwebaka bulungi. Mbasiibudde mpaka olundi. Era mpaka olundi. Kakati waliwo mukwano gyaffe era omu ali mu Argentina omu ali mu Sweden. Bo omulala ali Italy. Bo ne bagamba nti is it possible singa fenna abasinga okwagala twekolamu omulimu ne bakutwa ne bakujjanjibira. You see, ekyo sisobola kukigaana. Ensi yaffe yasoba. Buli kumpi buli ddwaliro wengenda ndina ekizibu nga sinamala endakiika 5 abantu nga 5-10 baba bamaze kuntegeera ntono ebya Rugaba. Naye okuntegeera kwabwe ate okutya ate ntandika okutya eno ddwaliro lyengenzeemu terigenda kumaliriza. Mbasiibudde. Alright, n'olwensonga eyo mwenna banafulas station Uganda yoyo mukulu bya Rugaba naye ng'ekituufu mbeebaza nnyo mbebaliza ddala naye nga gwe
nga tonagamba nti no government etuyambye etekuyambye gogiyambye eki nga temunagamba nti no Mukuyarugaba waayi abuliddewa gw'omuyambye ekyokutambula ku kkuba gye so n'olwekyo ng'ekyembasa kye kintu kimu let's stay together in all versions tusigale nga tutambulamu ffenna I know at one time one day tugenda kuwangula naye nga kyesijja kusirika mbujjame nabyalugaba Mukuyarugaba okugisoma eri 0772 9151 sorry 0772 980 933 njiddemu mu Luganda eri 0772 98 09 33 ye Mukuyarugaba William bw'ogikubako oluusi nga tagikutte nadda ku WhatsApp nsobola okukubira omuntu omulala ewaka n'agikwata osobola okuyita ku namba yange mugimanyi era kubeera waawo ninamba Mukuyarugaba next week tujja giteekako wansi awo esigale ng'eyitako mu bold nga nnene musobola okuyita ku yange ya 77291565 Mukuyarugaba biri Mukama tumwebaza nnyo amuwadde amaanyi n'obusobozi n'asobola okutambulako era nga batugambye nti obulumi bujja kendeera mu kkokko era mujja kola clips tujja kugiteekayo olunaku olwaleero mpola Mukuyarugaba Omukama akutukuumire osigale ng'okyali mulamu tujja sigale nga tuwayamu nga bwatusuubiza nti buli wiiki Mukama nga amusobozesezza tujja funangayo ka clip kamu nezinaba dakiika 2 dakiika 3 kijja sigala nga tumaliriza okutuula kwe kubadde ku ntawanya tuula kumuli tatuula naye nga nze kulwange ndaba kabode genze oluzinze weight amaaso gugakyalaba nkyalaba nkyalaba eddoboozi lyali lyafa naye kati litandise okukomawo weewaawo kyovula abakebera ebintu bingi baabamu badokita balowooza nti si mugongo gwokka tewandibawo ekirala ekyakisereratinga n'omugongo kwagala okunzita that's why they are telling me to do this test naye nja kubikora Omukama abatukuumire mubere bulungi naye kindly test zino fe bana flash channel members mwenna tulina okumakinga sure nti buli kimu kiteredde akomata kumira mpeera mbere bulungi bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awo kutewafu ate wadde wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya